Janan Schools, Bombo Karule Campus, and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Eggula amagye ne poliisi bazinzeko amaka g'omubaka Derrick Nnyeko wali e Makindye ne baza wonna okulaba oba ddala balina engoye ezifaanagana ssaako n'ebyambalo ebifaanagana n'ebyo eby'amagye bye baggyeeyo byabadde engatto ssaako n'engoye ezimu ezaagala okwefaanaanyiriza ebyo bye bagamba nti by'amagye. Ze tewaba buzibu nga bazze naye nga bazze n'ensonga kwana tosobola kujja mu maka ga mubaka ng'ozze kunoonya byakulwanisa because that was their main motive, n'engoye z'abasirikale ate ng'omubaka wa gavumenti taba musirikale so tekimwetaagisa kuba na byakulwanisa. Omubaka Nnyeko ayise olukuŋŋaana lw'abamawulire olunaku olwaleero mwabategeereza nti awandiikidde minisita w'ensonga z'omunda annyonnyole lwaki ddala baalumbye amaka ge. Nawandiikidde minisita avunaanyizibwa owa internal affairs n'owa defense olunaku olwaleero ku makyamba wandiikidde nga mbasaba okunnyonnyola ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga nga ne mbakootingira etteeka lye balina okuyitamu singa baagala omubaka wa parliament naye ne mbajjukiza n'abo abantu be bamenye era be balumbye. Lwaki ekikola kino eky'obutujju kyatuuse mu maka ge? Ffenna tukimanyi bulungi nti bino ebikolwa byaliwo mu biseera eby'ekiyekera myaka 40 tusenvudde naye ebikola bye bimu bye bikyagenda mu maaso. Nsuubira nti baakikoze kubeera nga bamutiisatiisa oba okulyawo okugezaako okubeera nga bamukomako mu bukulembeze bwe. Kikola kya butiitiizi era tukivumirira. Kino agamba byonna byagendeddwa mu kumutiisatiisa naye tagenda kuva ku mulamwa. Ono ategeezezza nti amagye ne poliisi bwe baba bamwetaaga balina okuwandiikira sipiika kubanga ye mubaka wa paalamenti. Okuvaayo okunnyonnyola eri eggwanga kwabo bonna abakwatiddwa mu kikolwa ekyokwagala okukanga ffe ab'NUP oba okutuziyiza okugenda mu maaso n'exercise gye tukola okuvaayo okunnyonnyola eggwanga. Tetugenda kukkiriza oba tetunaffe bennyini tetwandiyagadde bakyala baabwe n'abaana kuyita mu ebyo bye bayisa mu bakyala baffe n'abaana baffe. Mutabani wange baŋŋambye yalabye abantu nga 50 bonna nga bajjudde n'atandika okkaaba. Omwana ow'emyezi 7 we baba basobola omuteekako ekyentiisa. Iffe nno ekyo si kye twagaliza famire zaabwe. Kyokka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirirwano Patrick Onyanga ategeezezza nti bakyagenda mu maaso n'okunoonya Nnyeko waali. Ku nsonga ya Honorable Nnyeko jonga twakatandika ekikwekweto kyaffe abadde ali waka ne abakesi baffe ne batubulira nti ali munda nga tugenda kutandika okukola ekikwekweto kyaffe. Ndowooza yafuna amawulire tetumanyi nayita manju n'adduka n'abula. Kyannaku nnyo nti ebintu bino bye babadde banoonya tebaabisanze naye tuyina information nti nga bwe baakola pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Arua bwe baamuteekako emmundu singa bansanzeewo mwandiwulidde musango gwa mmundu kubanga mukyala wange we yabadde abatwala mu kisenge nga kkiriza kubanga kwabaddeko osi station we Kabalagala we yakkiriza okubatwala mu kisenge bayagadde okusigala mu lukuubo. Bwe bayagadde okusigala mu lukuubo n'abagamba nti bwe tuba ffenna tetuyingira sigenda kuva mu lukuubo mugende mwekka mu kisenge. Awo nno bakkiriza okugenda naye mu kisenge. Bwe bagenze mu kisenge
bwe babadde batankula ebintu n'abuuza lwaki ebintu ebimu babisuula tebabikebera bulungi, omusirikale w'amagye kwe kumugamba afukamire. Ono agamba nti ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso.